erenga ne papasi mu bulamu. Sajja omwe yawandiika Dr. Ban Sidon yatuukiranga abalwadde ba kansa nga balwadde n'ayogera nabo n'abaga nti kansa muzibu tawona, temujja kuwona. Ddamu nti wangi era abo be yayogerako nti temujja kuwona bwe baatuka okubalongoosa baafa bufi kubanga baali baweddemu essuubi. Naye bano beyogera nabo nti kansa wawona mwe mujja kuba bulungi. Bannange bonna badde engulu ne batambula nga bali bulungi kubanga baalina ekigendererwa, baalina essuubi mu bulamu bwabwe. Abantu bakola byonna bye bakola kubanga balina ekigendererwa, balina goolo. Obeera mu bufumbo obwo ng'olina ekigendererwa. Ngambye taata wange bwe yawasa maama n'amuzaalamu be yamuzaalamu, abaana ne bafa, muzeeyi ne bamugamba omukyala mugobe, n'agamba nti nze mwagala. Ab'ekika kubanga bagambye bamugobe, mumugoberawa? Nze mwagala mukazi wange. Ddamu nti muzeeyi yalina ekigendererwa. Maama wange n'agamba nti naye obulamu buno bwempise bw'okubonaabona kannobe. Jjajja n'amugamba nti ddayo lumu ku baana bo kumulivaamu omuntu. Ddamu nti wuunaayogera. Obulamu obutalina kigendererwa buzibu. Obeerawo ne wobeera ku mulimu okukola ng'atayagala kubanga owulira muli tofaayo, naye ng'ate obudde bukuyitako, ate olugenda terudda. Bantu batera okugenda nga banyumya ebibozibozi. We are saving time. Bannange tetulina banka yakuterekamu budde. Enkola enjogera eyo ngisazaamu akawungeezi ka leero. Wabula tulina bubeezi mukisa kukozesa obudde bwe tuweereddwa ku duniya. Kajja kyabudde agamba nti Mukama wandituyambye otuyigirizo okubalanga ki ennaku zaffe. Omuntu omu yawandika n'agamba this verse should sum up the cry of the human heart, but regrettably little they cry for it. Mbu olunyiri luno teach us, tuyigirize Mukama okubala ennaku zaffe, lwe luwumbawumba okukaba kw'abantu mu mitima gye balina. Buli omu alina okukaba kw'alina, naye okukaba kwaffe ffenna ng'otwetegereza olunyini Katonda lwe yatuwa mu Bayibuli lugamba ng'abawanika abeesigwa mufeeyo nnyo ku kiseera kyammwe eky'okubeera ku duniya kubanga kitono. Kati tunaayala tutya, tunaafuga tutya? Ng'ofuga, ng'ozaala, ng'okola by'okola, manya nti olina obudde butono. Mutaka kufajja, mutaka kukaddiwa kutuukaku. Waliwo yankubidde essimu leero n'angamba Musumba, ennaku zino omubiri gwange tegukyalina maanyi, kankusomere owulire bwe kijja. Kati namubuuza nti olina emyaka emeka? N'angamba nina emyaka 56. Ne ngamba bw'otuuka mu ebyo bibaawo. Kati wulirira mubuulizi bw'agamba essula 12. Ojjukira ng'omutonzi wo olusooka mu biro eby'obuvubuka bwo. Amiina. Ennaku embi nga tezirinajja n'emyaka nga teginasembera bw'olyogera nti nga sisanyukira n'akamu. Nze bwe nabeerera ku luli nga ze siteekako galubendi, naye kati kawuni akalaga amaaso gali kumpi kuziba. Kati ne gamala ganzibako, ani anantambuza ng'okuntwala mu kaabuyonjo. Kye ŋŋamba okukola ebirala byonna. Naawe beerako weebuuze ng'ebibuuzo ebifaana bwe bityo, kubanga embeera embi esobola okugwako. Tolowooza nti egwa ku bakafiiri, egwa ne ku bantu abatya Mukama. Musa akyaliwo, ddamu nti yagenda dda. Ate Dawudi, ate Danyeri, ate abatume, abantu bonna okufa teeka. Tabuda kugamba nti mu nnaku entono Mukama z'akuwadde ku duniya zikozese nnyo okole ebikulu n'ebirimu ensa. Ekiseera kijja n'obanga enjuba n'omusana n'omwezi tokyabiraba, olaba bire byereere. Abakuumi b'ennyumba byo emikono nga bakankana bati, abasajja ab'amaanyi gamba omugongo nga bonna bakutama bati, abassa agusiga emannyo, ddamu nti mali butole. Ensi bw'etyo, ensi bw'etyo. Omuntu omu yawandika n'agamba, njala owulirize bwe yagamba, yagamba nti according to world kitabu kino, according to www.worldrevolution.org report State of the World Human Rights Project owa March 19, 2012, yagamba nti a half of the world's population
lives on less than $2 a day. Abantu abali mu nsi muno kati oba tugenda mu biliyoni 8 n'ekimu kyakubiri tasobola kufuna $2 olunaku. Wangi dola emu erimu sente mmeka? Ddamu nti 37,000 oba benusu 684 nti kimu kyakubiri abantu boolaba bonna ate bwe kituuka mu Afirika ddamu nti ate wano olunaku luziba nga tosobodde kufuna 8. Omuntu omwavu lunkupe olunaku terwandizibye nga tafunye 8. Kakati ngogera nogali musumba nze ne mu ba 8 siriiyo tukuwe 6. Oyinza noga nti Mukama Katonda ne mmala nkafuna 6 nsigala mbeera wanjawulo ng'omwanika. Kale tukuwe mmeka olunaku z'okola okuyingiza kye ŋŋamba. Sikuwa tewali kyabwerere ku nsi. Kubanga yagambye muntu yozo muno janga kyokola otya. My God is very smart and very clear. Katonda wange takwenya ŋŋamba gwe ayagala ebyamagero. Nsaba Mukama onkole ekyamagero. Kati lumonjo ofulume osange emmere ng'obandulewo olujja ogenda okulaba nga ttooke lyonna eriboobedde n'enkoko eri awo efumbiddwa ebifi byonna. Olya ogamba otya? Sitaani ono ate gobadde osaba n'osiiba nga bw'olisa Eriya binamuŋŋoona bwe byaleeta emmere. Mukama nze ng'omuwanikawo kati namuŋŋoona ereese ate kigaana okukuba ennoga ey'ettooke kiki? Kubanga okimanyi nti endya entuufu ne Katonda byakuwa biva mu ntuuyo. Haleluya. Amina.